Oluganda tukwaniriza nate ku kyoto kyaffe ekya Sofira webale kwekuumira ku mukutu. Tukyattunka n'akatabo ekuba omunaka wakawandiikibwa Robert G. Mukasa. Tuyingiridde nno akatundu ak'omunaana banna Sofira situtambudde. Naye nga situnaba kutandika katabo kano nsaba tuwulireyo olufumo lumu kuba y'emu ku ngeri bajjajjaffe ze baatusomesangamu ate ze bakyatusomesaamu. Olufumo luno baluyita ennyonyi muzinge. Olwatuuka nga mbalabira. Mu mirembe egy'edda ennyo watuuka nga wagwawo enjala nnyingi nnyo. Ku kyalo ekimu kwaliko omusajja ne mukazi we era nga balina akawala kaabwe akato myaka nga 10. Nnyina w'omusajja jjajja w'akawala naye yali awo ng'asula mu kayumba mutabani we ke yali amuzimbidde. Omusajja ono yalina ennyonyi enfuga ewaka eyitibwa muzinge era ennyonyi eno yabiikanga emmere eyasobozesanga okukkusa abantu bonna abana. Omusajja ne mukazi we balaba nga ennyonyi eno erina omugaso bwe gutyo ne basalaga kugisaanikira mu bibbe ebinene era okubiika emmere eno baamalanga kukoona ku kibbo naye ng'abakulu bokka be bakoona ku kibbo era baagamba akawala tokoonanga ku kibbo ate tokisaanukulanga. Naye olwali olwo akawala kalaba kitaawe waako akomaga nnyina waako ng'asalira era nga jjajja waako anywa taaba we ne kebbirira kagende kakube ku kibbo anti kalusambulira jja. Kaasaanukula ekibbo. Bwe kaasaanukula ekibbo ennyonyi n'ebuuka n'edduka. Kyekaava kagenda ewa taata waako ne kamugamba nti taata ennyonyi egenze. Taata waako olwawulira ebyo n'akakuba ensaamu ku mutwe. Bwe kaalaga ewa nnyina waako ye yakakuba muyini ku mugongo ate jjajja waako yakakuba mmindi ku nnyindo. Kano nno kalina obulamu. Kyekaava kakaaba ne kagenda okunoonya ennyonyi. Abaakalabanga baakabuuzanga nti ogenda wa? Ko nga kaddamu mu ngeri eyimba nti ngenda kulaba ennyonyi muzinge, ngenda kulaba ennyonyi muzinge, taata n'akuba n'ankubira ennyonyi muzinge, ne maama n'akuba n'ankubira ennyonyi muzinge, ne jjajja n'akuba n'ankubira ennyonyi muzinge. Omwana yagenda atyo ng'ayimba teyadda ng'abulira ddala nga n'ennyonyi ebula. Nangawo we nalabira zajja zinkubya zankubira wa Sofira. Namusanga anoga mwanyi ne mugamba sembere eri nkunogereko yankuba luyi maaso singa teryali ddagala lya muzungu singa nafadda. Abooluganda olwo lwe lufumo lwaffe. Mu lufumo luno bajjajja baalina kye bayigiriza. Ekisooka baali bayigiriza nti abaana balina okuwuliriza abakulu kye baba babagambye. Ate era olufumo luno ne luyigiriza abazadde nti bwe tuba tubonereza obonereza olekamu kubanga omwana ono bwe yagenda ewa kitaawe n'amubonereza yaddukira ewa nnyina gy'asuubira omuntu anaamuyamba ne maama naye yakuba bukubi. Jjajja yasekayo mmindi yataba naye ng'agimukuba ku nnyindo. Tulina okuba nga twegendereza mu kubonereza kubeera bajjajja bagamba nti akuba owuwe akuba awumba engalo. Kaakati katuyingire ekitundu kyaffe ekipya mu katabo ekuba omunaku akawandiikibwa Robert G. Mukasa. Ku mulundi guli twaleka Kisirinya ne munne gubasaza mu kabo kaakati byakkirawa. Omutwe gwaffe guno mulala gugamba nti nzita omukago ne Kisirinya. Kisirinya yabukeereza nkokola ne yeesogga effumbiro ly'ewaabwe. Bwe yamala okuvumbula omummonde gumu ku egyo egyali givumbikiddwa ne yeessa mu ddene ajja nningizeeko amanye bwe nali nsuze anti emmeeme gyesula ebigere gye bikeera. Okuva ewaabwe okutuuka ewaffe waliwo akatemerero naye akagendo kano tekamumenya anti egindi wala. Yagenda okwejjuukiriza ng'agobye bumaleeka ewaffe. Abeeno abeewaffe nze Kisirinya nzize kulaba ku mulwadde. Bw'atyo Kisirinya bwe yakowoola ng'atuuse mu luggya lwaffe anti twali tukyabondeeza. Ssebo yali tatera kwagala bagenyi bakeera ku malaria nti ng'okusinziira ku ndowooza ye balinnya mu mirimu mbw ate walingawo n'abantu ababanga n'omutwe omubi kale nga bayinza okukukeera ne bakukeeza ebisiraani.
omukulu yatolotooma nga Sseggwanga gye bawadde amanaabe nti sya abajja okulaba omulwadde bakeera mu bunyonyi yono lutiitiira mulwadde ki okuggyako obutiitiizi obumujjudde. Omusajja adduka omusota olwo Ssinga yasanze engo. Omanyi ssebo ne jjajja omusajja bwe badde ekiro ekyakeesa olunaku olwo bajjaga basibye era jjajja bwe yabayitiramu ku byali binguddeko emisana baaseka busesi ne banjerega obujega. Kyanneewuunyisa nnyo okuwulira ng'ayogera ebigambo bino ku makya kubanga nze nalowooza nti yali takyajjukira bye baali bababuulidde ekiro. Mazima omutamiivu tabaagambwa era ddala tebakulimbanga nti omuntu akuvuma lwakuba atamidde. Gamba byolimanyi wamwenga alisanga ku mwoyo. Munnange jjajja Nakirijja yeebakanga otw'enkoko yali atemye bukofu era bwe yawulira nga ssebo ayogera atyo yaddamu nti owange atatya musajja munne tawangaala ne kaliba kasajja akuliisa entajja. Omwana tolaba ng'akyali muto ko ssebo nti maama naawe muzzukulu wo omutiitiibya nnyo eryo effajja ekkulu erituuse n'okuwasa. Jjajjange yaddamu mpolampola nti kakerenda kava ku lubaya. Mwana wange singa buli atuuse okuwasa aba takyatya eyawasanga alina n'omwana teyandidduse musezi. Kanneesekereko nankerekejje ko ssebo nti naye maama tiweerabira ko jjajja nti ndeka mwana wange kakulu asomba anti wulira bwe neerogozza. Oluvannyuma lw'ebyo jjajja omusajja yampita nzukuke ennyanirize munnange yali akedde. Taata yawulira bakanda kumpitanga mu kisenge gy'ensula teva kanyego muli n'agamba nti afaaga. Yawanula olwendo n'asena amazzi ajja aganjiire nga bwe yatalanga okukola bwe nabanga nnemedde mu bikunta mpoomereza nnyini neebasemboleera. Yatengejjera bwante era kitabwe gaamukalira mu ngalo kuba yagenda okutuuka ku kkomerera yange nga nafulumye dda nga twasitamye dda ku kifugi ne munywanyi bwe tuvuunyuula omulwanyambwa gwaffe. Muzeeyi bwe yalaba akutte mu lyampiki ng'omukalukalu yenna bw'abeera yafuluma n'ajja abuuze ku mugenyi eyali akedde okutulabako. Yasanga tuli mu luboozi lwaffe tunasula ng'amaze okulamusa Kisirinya n'okumwebaza okuntaasa yaddayo mu nju yeeteekereteekera okunoga emmwanyi ezaali zengedde. Oluvannyuma omukulu yafuluma n'ayolekera erigenda mu mmwanyi atutemyako twali twagala wambazzi naffe twabaka ebisero byaffe ne tumuwondera. Twanogera ddala emmwanyi nnyingi era katono omusiri tugumale. Omanyi Kisirinya yali mukozi nnyo ate nga nange siri mutene kale nga bw'ogattako taata ne jjajja omusajja omulimu kwolwo gwagenda bukwakku. Bwe twaddira ewaka twasanga jjajja omukyala ayisizza eminwe gy'amatooke gye yali atusuuliddewo egyalimu akati k'akabaala. Gyagenda bitegeera nga tumaze okugimiringusa Kisirinya yasiibula. Ssebo yakola kye yali takolanga bukya lubanga lwa mmindi. Yandagira mperekere ku Kisirinya mutuuse ewaabwe. Yagamba nti oba twali twagala okukuba embirigo tukube kubanga emirimu gyali giwedde. Kino kyali kiraga nti ssebo yali asiimye empisa za Kisirinya wadde yali muvubuka wa kiwago naye nga wagonjebwa era nga tiyeegulumiza. Kakerenda kava ku lubaya kubanga bwe twatuuka mu ba Kisirinya nakizuula omuvubuka munnange ono kye yava abeera n'empisa. Bannyaniriza bulungi amaka gaali mayonjo nnyo nga buli kintu olaba nga kiri mu kifo kyakyo. Kisirinya obwogeziyogezi n'okusaagasaaga yali yabijja ku kitaawe ate nga bafaanagana nga bisente bya 10. Emmere tetamiiza newandibadde eka twali tumaze okuwooma nga sinzaasubwa nsanyuse yali akutte ekimmemmette. Mu bingi taata wa Kisirinya bye yatunyumiza nga tuwunya mu gwa ddyo y'enkuza y'abaana mu Buganda. Omukulu yatugamba nti mu nsanja ezo enkuza y'abaana yali ekyuse nnyo mbu naye mu budde bwabwe ng'abazadde mu Buganda bassaayo omwoyo ku nkuza y'abaana okugeza baayigirizanga abaana obwetowaze ng'omwana taba na malala teyeefuula kiwagi nga tafuguma muntu yenna. Ng'omwana ali mu kkubo oba mu mulyango aviira abantu ne bayitawo tasabigira ebyo wayita bantu teyeesimba yadde okutuula abantu we bayita. Omuzadde yayigirizanga omwana okukola emirimu. Taata, maama, jjajja ne ssenga w'omwana buli omu yabanga n'emirimu egyamukakatangako okuyigiriza omwana okusinziira ku kikula kye, mulenzi oba muwala. Omukulu yatugamba nti omwana yatendekebwanga obutatenguwa bazadde be, bakulu be, bamusinga oba bakulembeze ate nga tola mu kkubo nga bamutumye. Nga bamuyise omwana nga tayitabanga kyakutale mbwe nga tayitaba nakkabyo nga taboggolera muntu yadde okuboggoka. Ng'omwana Omuganda eyeegombesa ayitaba nti wangi, wangi ssebo, wangi taata,
wangi maama okusinziira kwa muyise. Omwana nga taleereeta oba okukyalakyala nga tewali nsonga ate nga yeegendereza ng'akwana emikwano anti mbuulira gw'oyita naye ng'ayambala n'abunira bulungi kubanga kyabanga kiva okulaga obugoye bw'omunda ng'omwana ayigirizibwa okwefuga mu buli kimu okuba omuntu mulamu ateejeeguula ateefuulafuula mu byayogera ateewaanawaana ateemoola yadde okukolera ebyensonyi mu bantu ate nga tanyumya mboozi esukkiridde bawuliriza ng'omwana asomesebwa obutatuula mu kifo kye batamuwadde oba eky'abakulu ate bw'atuula nga tasitama omwana ng'atendekebwa obutasitunkana ku mmere n'obutasimba lukono ng'alya nga takkirizibwa kulegeseza ku mmere nga taswankula yadde okugaaya ng'alaga emmere gye yabanga agaaya. Bwe twamalira okulya omukulu ng'atusomesezza ebintu ebirala bingi nga tumaliriza nze ne kiisi twakkirira ku luzzi okukima amazzi. Okuva ku lunaku olwo twayagalanira ddala era ng'emirimu egisinga tugikolera wamu. Bwe twalimanga ennaku 2 ewaffe ng'ebbiri endala tuzirima mu baakisirinya ng'amazzi ettogero tusooka kujjuza ly'abaakiisi oluvannyuma ne tujjuza eryaffe. Abantu b'oku kyalo kyaffe lwakutupaatiikako erinnya lya munno omuleseewa bangi beegombanga engeri gye twakolangamu emirimu gyaffe era ne batuwanga ng'ekyokulabirako eri bavubuka bannaffe abalala. Bannanga abantu si bangu. Okuwaanibwa abakulu kwe baatuwaanangamu kwayigula bavubuka bannaffe entama n'okutukwatirwa ensaalwa naye munnange eyakusinza aba yakusinza ensekere ekutikka omugina gwayo. Bavubuka bannaffe baatutuuma amannya mangi ag'okutujereegerera. Baatuyitanga bulogoyi olw'okukola ennyo, baatuyitanga kufulu obutava waka n'amalala. Kino tekyatulobera kugenda mu maaso na nkola yaffe anti munnange omweyogereze takusuza kayanziko ate ekyebbeeyi okimanyi kiba kya bbeeyi ekkanzu tekubwa kikalu ate n'asindika ekigaali takuba jjambo ate aweddemu amannya afuuwa oluwa. Nga tumaze emyaka ng'ebiri ng'omukwano gutukuba ku mpagi twasalawo tutta omukago. Nkukakasa nti kino tetwafubutukira kifubutukire naye kyatuyingiramu mpolampola okuva mu bintu jjajjange Kayongo bye yateranga okutunyumiza bwe twabanga naye olw'egguloggulo. Lumu yatunyumiza ku kirayiro ky'Abaganda. Ogwo nno gwe mukago. Yatugamba nti tegwattibwanga baaluganda oba ab'ekika ekimu nti kuba abantu abaagwanga mu biti bino baabanga baaluganda ddala nti era ekintu ekyagendererwanga mu kutta omukago kwe kutondawo oluganda wakati w'ab'omukwano abaabanga baagalanidde ebbanga. Yatugamba nti awo olwatuuka ng'omusajja ne musajja munne abasoose okwagala ennyo bateesa okutta omukago. Omu yajjanga mu nnyumba ya munne ku makya ennyo. Bwe yatuukanga nannyinimu ng'agamba mukazi we nti fumba emmere. Omukyala yagifumbanga era nga battirako sseggwanga y'enkoko emu. Emmere yabanga tennajja ne baleeta akamwano n'olubugo ne tulya emmwanyi. Olubugo ne balwalirira mu ddiro wakati, omu n'alutuulako eruuyi n'omulala n'alutuulako eruuyi. Bakazi baabwe n'abaana baabwe nabo ne batuula okumpi awo. Omu yaddiranga akamwano n'asala ku lubuto lw'awakoma ekkundi ne wajja akasaayi katono n'omulala bw'atyo. Baasusanga emmwanyi emu erimu emiramwa 2. Omu n'addira omulamwa ogumu n'agusiigako akasaayi ke era n'omulala naye n'akola bw'atyo. Bombi basanga omulamwa ogwo oguliko akasaayi mu mikono gyabwe egya ddyo. Omu yatwalanga omukono gwe ku mumwa gwa munne n'omulala n'akola kye kimu. Baayasamanga buli omu n'akomba omulamwa gwa munne n'oluvannyuma ne bamira emiramwa gino nga tebagigaaye. Jjajja yayongerako nti bwe baamalanga okumira emmwanyi omu n'asiimula ku lubuto lwa munne era omulala naye n'akola atyo. Omu yabuliranga munne omuziro gwe okugeza nti neddira mpindi k'omulala nti nze neddira mutima. Buli omu yagambanga munne nti okuumanga abaana bange bonna abajjwa n'abazzukulu. Ebyo lwaggwanga ng'okutta omukago kuwedde. Olwo omukyala nnyinimu n'ajjula emmere ne balya awamu n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Jjajja yatutegeeza nti omuntu bwe yakkiriziganyanga ne munne nga tayinza kumulyazaamaanya ng'atya omukago n'okusingako oluganda olw'okuzaalibwa. Oli bwe kaamutandanga n'alyazaamaanya ow'omukago nga gwe balyazaamaanyizza avume yamulyazaamaanya omukago. Okuvuma kuno wandikuyise okumukolimira ng'agamba nti tewandibadde munywanyi wange n'olyazaamaanya nga walayira mu maaso gange n'ag'abaganda bange n'ag'ababo
kale nze kangwe mu kyoto nga gw'oyinaayina. Mbu omukolimire yalwalanga nnyo ng'afa n'okufa. Okumanya omukago gwalina enkizo, jjajja yatugamba nti Kabaka bwe yattanga omukago n'omuntu ng'ow'omukago oyo tamutta kubanga yamuyitanga muganda we gwe baasala naye olubuto. Omuntu bwe yabanga avumye munno omukago, omuvume yamalanga kuzzaayo bintu bye yabanga alyazaamanyizza n'afumba n'ekijjulo n'ayita munywanyi we oyo gwe yabanga alyazaamanyizza. Omuyite yakozanga mu luwombo lw'ennyama y'embuzi ekitole ky'ettooke n'akiwa oli gwe yavuma omukago nga bw'amugamba nti munywanyi wange twako si kyakulinako kabi. N'oli n'akoza ekitole ky'ettooke n'akiwa eyamuvuma omukago nga bw'amugamba nti munywanyi wange mpongerera mpone kuba ebibyo ebibadde bikunyiiza mbikuwadde. Bwe bamalanga okuliiragana bwe batyo ne balyoka baliira ddala emmere yonna. Jjajja era yatugamba nti yavumanga omukago bwe yabanga agenda anoonye gwe yavuma omukago okuliiragana, abo gy'agenda baaleetanga muganda waabwe omu ne bamuwa baganda booli ne bamukuuma okutuusa okuliiragana okuggwa kuba balowoozanga nti abo banaalabanga okuliiragana kuwedde bayinza okutta muganda waabwe. Ekyabaliisanga emmere eyo kyali nti oli bwe yavumanga omukago yabanga takyalya naye emmere, yeenakuwazanga nnyo nga takyamwanviiri era ng'emmere alya njokye. Jjajja yatunyumiza ebintu bingi ebyewuunyisa ku kirayiro ky'Abaganda kino era n'atulaga obukulu bw'omukago. Olunaku jjajja lwe yatunyumiza ku mukago lwaleetawo enjawulo mu bulamu bwaffe ne Kisirinya. Nali mperekera Kisirinya n'ambuuza nti owange Tebeesigu, omukago oguwulidde? Konze nti mbiwulidde ko Kisirinya nti olowooza ffembi bwe tutta omukago kiba kitya? Nasiriikirira okumala akaseera n'oluvannyuma ne mugamba nti ndaba kirungi nnyo naye ebyange n'ab'enju yange obimanyi, ne wandibadde tubeera kuno naye okimanyi eggwanga lyaffe ddala. Ate ne jjajja bw'abadde anyumya tannyonnyodde ku byamawanga na myaka gy'abo abatta omukago. Olowooza abazadde bo bannakabala banakkiriza entegeka yaffe? Ko munywanyi nti Tebeesigwa, okufuuka ab'omukwano tetwamala kusaba bakadde baffe lukusa. Engeri gye twakwanaganira gye bataali ndabanga okutta omukago tetulina muntu yenna gwe tulina kusaba lukusa. Ate jjukira ne jjajjaawo talina waatugambidde nti abatta omukago bamala kusaba lukusa oba okubaako gwe babuulira. Nga bw'asekereza yaŋŋamba nti ate ekika ky'omukago kye tugenda okutta kipya era kirongooseemu, tugutte ffembi era tukikuume nga kyama kyaffe nga tukkiriziganya. Abavubuka obamanyi tebalwisa bintu. Naffe nenkeera bwe tutyo olwamala okutema ebikata mu Bakisirinya twaleka maama wa bibyala ne tukwata ensuwa ne tukkirira ku luzzi Kawuuwa. Nga tukkiriddeko katono tweyokya ensiko. Nga tutambuddeko akabanga okuva mu kkubo twalaba awalungi ne tukubawo enfo yaffe ne tutuula bulungi. Nga tukkalidde Kisirinya yajjayo akamwano ke yaŋŋamba nti kaali ka kitaawe, n'ajjayo ne tulya emmwanyi n'alondamu emu eyali teyawowa era erina emiramu ebiri. Obwegendereza bwe twalina nga twesala akasale wansi w'ekkundi bwali bw'amaanyi. Buli omu ku ffe yakwata omulamwa gw'emmwanyi n'asigako akasaayi ke n'agiwa munne n'agimira bugobo. Nze nno munno nali mpise n'otubisi tw'engalo mu kaleku. Otubisi tuno twe twanywanga akabonero k'ekijjulo abattanga omukago ke baalyanga nga jjajja bwe yali atunyumirizza. Ebbanga eryaddako wali osaana olyerabireko anti omukwano gwaffe gweyongera okuba gguluggulu. Engeri gye tutaalina mukisa kugenda mu ssomero nga bannaffe abalala, embuzi twazirundiranga wamu, emizannyo twagizannyiranga wamu, n'okusingira ddala okukuba ssekitulege. Anti okumeggana nga nze sikwagala bulungi, si lwakuba nti saalina maanyi mwana wange, naye ekitaago njagaza ate ng'ow'omukago yali agunyumirwa nnyo. Oba kyali kiki? Ssekitulege ono yanyumiranga nnyo abalenzi n'abawala. Ffe twasookanga okuddira omuti omutonotono ne tugusimba mu bunnya oba mu nkolokolo y'ekitooke. Twasibangako akaguwa akalange nga nako katonotono ne tukayingiza mu kiwaawo. Awo akaguwa ne kalyoka keereega nnyo. Omukubi n'atuula wansi n'akwata ku mutego ne ku kaguwa, n'aweta nga bw'akuba ku kaguwa era nga bw'ayimba nti Ssekitulege, Ssekitulege, Ssekitulege ndi mwannyoko, Ssekitulege ndi mwannyoko, olw'omugambako n'asongoza omumwa ng'ataalifumbirwa, kayiba mukuukulu alina endege bbiri, ey'omu kifuba n'ey'oku magulu, Ssekitulege, Ssekitulege, Ssekitulege ndi mwannyoko.
naye abaana ab'ekyejo katono boonoona omuzannyo gwaffe guno amatendo, anti nga mu luyimba olwo bongeramu ebigambo ebiwemula ebitayita na mu kamwa. Abakulu nga tebatuganya nnyo kuzannya Ssekitulege olw'abakalica ejo abamukkolerangamu agagambo mu luyimba lwa Ssekitulege. Omukwano gwaffe gwagenda mu maaso era bwe yafunanga akantu akalungi okugeza akanyama ng'aterekerako munne mbuulira gw'oyita naye. Empisa zaffe zaafaanaganira ddala. Mu bubinja bw'abakireereese nga totusangamu anti obwongo obutalina kye bukola ly'ebbajjiro lya sitaani. Ebiseera byaffe ebisinga twabimalanga mu kukazana gy'awaka. Kye twali twagala twali tukimanyi, kale nno nga tetuunoona budde ng'abavubuka abamu engajaba abaali bafumbekedde ku kyalo kyaffe bwe baakolanga. Bannange, olwaliro katukoma awo tusisinkane nate omulundi omulala akumbe atakuumira mpeera. Jjajja ebiraya tunyumize ebyedda ebyaliwo edda singa Nataliya tugerera obugero engero ensonge awo olwatuuka ng'otulabira koyikoyijja nina mukazi wangatambula zina dawulidde budde kanemu kana bbiri kafumba mwanyi katakonkome mbalangajja kanakwala ofumbotya.